ate kyasinza obba shockinga Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze omulonde bwe yagenze ekisolo ku booda bano we bayita nga bayigira eggwanga maama President omulondo w'eggwanga bwe yagenze ekisolo bano we bayita nga bakubayingira eggwanga kye balabye tebakirabanga mwenna mukimanyi bulungi nnyo abali ekisolo n'abaabirabye bakugambye nti Museveni yatuuse okutandika okwogera ab'ekisolo ne bamuviira nga byayogera tebyawukanako ne byayogedde myaka 4 ne bavaawo n'aswala bw'atyo n'aswala kati kiyalabye ekisolo ne banne bagambye wait a minute nekkuba we twayita we twakuba ensiisira nga tutya okuyingira mu Uganda omusajja azze n'ayoola n'akokoola bukokoozi tuli mu buzibu olunaku lwaleero meeting baagadde bazikuba ejjo bazikubye olwale mugenda kuli kibadde mu meeting ne kibateekateeka mumpulya bulungi nnyo tutandise bwetyo Mr. President Robaka bwo era security alert egenda wo ini wenjagala tutandikire nkwaniriza ku mukwano gwange ku UG Updates TV kubadde osinzire okubanga otuwuliriza era nga nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo abali emitala w'amayanja abali Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Oman mukola kyamaanyi nnyo abali mu US, UK, abali Canada mwe bali kwekumira ku mayunga UG Updates TV mwe abatana kubanga musubscribinga bakubiriza mugene maaso n'okubanga musubscribinga gwe mukwano gwange ku UG Updates TV abali ku mulirwane Kenya mwe bali kubeera ku bannange nabagamba tuli mu biseera bya revolution jukira nti nno nga tulindirira omwaka 2026 gugenda okubeera mu general elections tulina okubanga tweteekateeka mikwano gyange so buli information musaanidde mugimanye ate buli muntu mulina okubeera kalabalaba wa munne tetubeera vigilant ku buli ekigwawo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza so kutegeeza nti n'ebigambo ebifaanagako ng'ebyo ye waati olumbuye wabagambye simanyi muba mukiraba mutya jamu mu comment section jangu liking jangu sharing bategeeza nti no tubaagala nnyo mwe bali kwekumira ku UG Updates TV.